Ssalongo Erias Lukwago kati agenda kutambuza kisaanyi kya kusatu nga kya myaka 5. Lukwago yawangudde abantu abala 10 babadde avuganya nabo ku kifo ky'obwa Loodi Meeya omwabadde Nabbira Naggayo wa Nuupu, Daniel Kazibu amanyiddwa nga Lagadi wa NRM, Joseph Mayanja amanyiddwa nga Chameleon ngono yadde yeesimbyewo ku bwa Namunigina, Charles Ssenkubuge Siyaso wa DP n'abalala ng'amaze okulangirirwa. Lukwago ategeeza abamawulire nga bwe baagala Pulezidenti Museveni alekere okweyingiza mu nzirukanya y'emirimu mu Kampala. Eyali agamba nti yamala amaanyi yanjiwamu amazzi nasigala bikufulu na bijegere, bannyini ggwanga lino bannyini kibuga bamwanukudde nti omuloodi waali. Agasseko nti wawa ekitongole kirina obuzibu bw'ensimbi wabula takkiriziganya na kyakuŋŋaanya ya misolo. KCCA terina kubeera enforcement agency nti ekola ekyo kyokka kutuukiriza. Of course saagala ntegerekeke bubi nti ngamba nti enforcement eveewa. Enforcement ebeerawo naye si kyekitwalibwanga kyekisinga obukulu. Ekyokubiri, KCCA sifuka revenue collection agency nti yakusolooza misolo. KCCA olwaleero erabikibwa mu kifaananyi ekyokusolooza emisolo n'okukola ku enforcement. Nedda, KCCA erina okuba kye bayita development agency. Mu nsonga z'obutale munagamba nti okuddukanya busaana bubeere buvunaanyizibwa bwa gavumenti so si muntu ssekinnoomu. Kinajjukira nti ne Pulezidenti Museveni yasibira ku nsonga y'emu. Tusaba mwami Yoweri Museveni ekintu kya patronage akireke. Ekintu ky'okusalirawo obutale buyina kubeera wakitulekere. Manyi eggwanga lino lifudde olw'okuba mwami Yoweri Museveni alowooza nti obuyinza bwonna bubeera wa pulezidenti. Era nze mpulira ennaku n'ennyiike ng'olaba ebibinja n'ebibinja ebiva mu kibuga Kampala ebiva mu saakozi ez'enjawulo nga bigenda okusinkana omukulembeze. Lukwago agamba nti ekisaanyi kye ky'omulundi guno kyakuteeka essira ku kuzimba emisingi egy'okwekulaakulanya. 5-year development plan 2021-2025 ng'eyagenda kumalawo miliyoni za dola 2,000 yejjayo buli kimu kyonna enteekateeka namutayi kati twagala ekibuga kitambulirweko ku sayidi ey'enguudo kubanga tulina kilomita ziriko koransi 616 nga kwe kuli ensonga z'okulaba nga drainage master plan naye eteekebwa kuba twagiyisa ng'eyeetaaga miliyoni dola 210 okulaba nga Kampala aggwamu amataba. Erias Lukwago yasobola okulebwa Meeya mu 2011 wabula ekisaanyi kye kino kyafunamu okutaataganyizibwa bakansala be bamugyamu obwesige mu ngeri yali okusika omugwa nga bamulanga okukozesa obubi woofiisi. Wabula oluvannyuma eby'okumugyamu obwesige kkooti yabisazaamu. Mu 2016 Lukwago yaddamu okuwangula akalulu k'obwa Meeya n'ebitundu 75 ku buli 100 ku bululu bwonna obwakubibwa. Ku mulundi guno Lukwago yasalawo okwegatta ku kibiina ki Forum for Democratic Change oba FDC era ne kimuwa bendera yaakyo ku bwa Loodi Meeya. Lukwago obukulembeze bwe bwonna azaabutambuliza ku nfuga ey'amateeka ssaako okulwanyisa enguzi. Lukwago yawangudde akalulu kano n'obululu 19,455 ng'eyamuddiridde Nabbira Naggayo wa Nuupu yafunye obululu 6,982. Eyakutte ekyokusatu Daniel Kazibu wa Lagadi wa NRM yafunye 20,388. Olwo Jose Chameleon n'afuna obululu 1,212,212 ate Charles Ssenkubuge Siyaso wa DP n'afuna obululu 2,355. Kati ekisigalidde ze nteekateeka za Lukwago eri Bannakampala n'engeri gy'agenda ozituukirizaamu.